Wonna osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo onako olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiridde olwazana okusoomozebwa okulala so tuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Nyina mwami Ali Waswa munnamawulire wa Bukedde Radio TV byonna wa Bukedde ne TV West asakira mu bitundu eby'embalala. Tuli naye tugenda kunyumya emboozi. Agenda soka kubuuze sebo wasiibye otya soka obuze ku bantu. Ngi mwebale nnyo bannayuganda era mbeebaza nnyo okulaba nti media wetuuse kati ate ali mu level ya waggulu nnyo kubanga bwe ntunuulira kati saa zino nti ekintu obeera awo noba nga buli muntu akiraba live ng'ate kiri mu kukolwa ekitandi ekyali tekisuubira kubeerawo era kubanga mu abaana abasinga temumanyi firimu ze baateekanga mu kamera ezo tetuzimanyi Amanda simanyi Dakaluumu ebyo byonna temumanyi simanyi fakisi ebyo byonna temukyabitegeera tugenzeko ku bingi tepu ebyo byatte ebyo mubiraba bulabi nga biboozi nga nganzi nga firimu nganzi bwe nalabako jukebox walabanga akunyumiza emboozi za Wakayima ne wangu ninga byaliwo kati mwebale kola mwebale okuweereza Mbalala egamba ki yawo Mbalala njagala bategeeza nti abantu abanyankole balina system gye basoma ku mulembe gwa Amin nti ekiseera kijja kutuuka obuyinza buveewo baddeyo ewaabwe baleme kudda ate mu busiisira amayumba ge basulamu embuyenge eyo simanyiwa ge gali egundi erw'ensama eyo buli giri munda otuuka nga omusajja yakola n'olujja n'alukuba mu kolansi olujja n'otunuulira ennyumba nogali gamba mbuze naye ng'oli lukunjiri munda eyo bwambala na Rusanze n'ogenda eyo Rubuguli mu ekisolo bageziwala bo bamanyi nti mu kibuga bajja kupakasa balina okuddayo ewaabwe kati naye batutandikirewa Walukagga tuyunge bwe tutandikire wa Walukagga tuyunge kuba tulina wenjagala tuyunge wano naddala mu mawulire wano kubanga abamu ndowooza basinga nnyo okuwuliriza ku radio eno eya Bukedde. Radio ya Bukedde bangamba kuba bulungi saidi z'embalala ewammwe agawano ne wali kati njya tusoke ku nsonga eno ya Walukagga yo tusoke tujije mu ddiiro simanya talina bitabo esoko giraba otya gwe ng'omuntu nze ebintu eriyo ebimu byennenya neŋŋamba tuteekwa okulowooza ennyo ku baana abali mu kusoma tugenda kubaagazisa ki bwe tunaaleeta bagundi ba Kibogwe nze kankubulye mutabani n'abandaba ku TV owasire ey'omukaaga simuwa kalulu kugenda mu Parliament ndi minority wetaaga omuntu ng'alina obukugu alina kye yasoma waswa lwaki bampita siniya mu mawulire nga luddemu oli mukugu kubanga ebintu biri bibiri abantu bateekeddwa okumanya abandaba eri okusoma n'okuyiga omuzungu kyayita training and education practical training waswa nga bwolaba abaana waliwo omwana kati avuga tractor ey'amaanyi mu kampuni mbagiyita Kiko yayingiramu nga poota naye bwe yafuba ennyo yayiga njige teyagisoma kati ate tojja kumugezaageranya n'omwana avudde ekyayina ng'agisomye agimanyi uyu wanjawulo leka kumweteekako nze waswani mawulire mazeemu emyaka giri 20 niye ate baleeta omwana avudde Makerere baga nti ono ye editawo mukubira mu ngalo yasomye gwe wagasoma nze nayiga mayigi wayiga mayige oli agasomye kati nze kyemuyambako kumuteeka mu gundi mu situation gye tulimu environment kakati bwe oyinza okuba wabisoma naye kati environment egamba bweti kituufu bye wasoma eri bye wasoma naye environment gyozzeemu eyogera bweti so njagala kutegeeza mutabani abatulaba ku TV Parliament bagifuula lukiiko lw'abataka kweziika Parliament si lukiiko lwa kyalo sagala agalamidde Parliament erina ebintu bisatu eby'amaanyi era luze abamundabirako munamusize eruzzi era mukubiddeko ne mu ngalo akubuulira ekituufu
ayogera ekituufu is a perfect akugambye ogenda kulembera abantu bogenda okulembera abanaku kituufu ate naawe oli munaku biba tebigatta kiringa bwonoga ewaffe eyo tulina enjogera eyogera mu byamawulire nti kano ne mukayita kawugo ffe tukayita kayinja gwogenza okukola ku interview omusuubira okuwa akayinja ate naye yeetaaga kayinja kati ani agenda okuyamba muni nze mbadde manya ate artist kaliko waggulu abasinga bali bubi abo abaze mu palamenti abasinga waliwo obulwadde obuli mu palamenti awo bugenda kutta abantu baffe mpolampola owulye nti gundi yakutuse naafa kuba akimanyi ajja gende wa Manerenda ambutuuze bakulendagana ayagala miliyoni eri byakunoonya kalulu bakulendagana yakimanyi nti oluyingira palamenti bagenda kusooka bamuwe miliyoni ebi bisatu baade bafuna 2 kati nawulidde babyongeza 2 bisatu ebyemmotoka bamuwe 75 zakwekubako nfuufu bamuwe 10 za kugula bya mu nyumba gyagenda okubeera kubanga tibwebeera Kenya Kenya ate yo Kenya basuufu Kenya baba kujjanga erukunjiri oli member wa parliament omupya bakuwa sente zigule nyumba mu kibuga Nairobi osobola okubeera nga wooteseza bakuwa sente zigule nyumba mu kibuga Nairobi kakati abantu amaaso bagateesaawo n'alowooza naye golowooza kankubuuze kirumira member wa parliament Mutaasa Kafere member wa parliament ne bamanirenda bennyini ababawula si bamemba ba parliament waliwo omusajja amuyita Beni Kavuya mukwano gwange zino temba wa parliament naye bakoze ebintu byabwe bayambye abantu bakoze babategeera bw'oyagala ogende mu parliament kuba eriyo ebibiri eriyo 15 eriyo 75 kati eriyo nazino zimufuna buli mwezi miliyoni 27 kuliko ez'obukiiko ozibaze ekikutwala sikuweereza abantu sente zino z'obaze tewali singa bagenda kuweereza abantu Walukaga tayandiki Walukaga ekimutto olwaleero kufuna kasente nkola yirira tulina TV wano zikola morning hour zikyaza abantu morning hour zibeera mu luzungu nze njagala bayiti Walukaga agendeyo eba ya saawa egi ayogera oluzungu kumala essaawa egi nja kujjako enkofiira ngisuule wali tasobola obanga nalabye ka video nga munamawulire yamubuuziza mu dakiika 3 n'atandika okunanaagira naye saawa namba nga bwenjogera Oluganda kati waswa ndi musoga naye Oluganda kyenva ndwogera nalukuliramu nendusoma nendutegeera nina obutabo bwensoma gwe mutanyi bwotasoma gwosoma nketa mbizinga osobola musoma Oluganda olulimu olutegeera bakata batya nketa mbizinga keta mu bizinga zinulo okamanyi kikonyogo okamanyi bukolwa bemakerera abakulu Oluganda obwo obutabo bakikonyogo kati kikonyogo manyi ekigwayo bakisuulira kulaalira kidda na birimba kati wakatabo ke bayita nketa mbadinga nkalina mu nsawo yange nga nagaye ndi kitende kukasoma tosobola kusoma wadde paragraph 2 kwa kalina Oluganda luli olukambwe lugumu lwe luzungu luli mu parliament kwa banaganda kakati tugenda kwogera ku finance erimu emitendera mingi gyoteekwa okunnyonnyola bw'oba oyogera ku economy ya Uganda nga bakugambye kakati okimanyi nti mu parliament mulimu bamemba ba parliament ababesirikidde speaker n'abagamba where is Semuju first you talk tell us kuba amanyi Semuju bw'anaayimirira is going to explain where is Nsereko kakati gwe ojjukira no juzi olwa Zaaki bakuyisa okugamba ku explaining akuteeka eri emwanyi awo nali ngenda kwogera n'enyeji zikole zikunkumuke aleka ntandika kugamba ate oli ayina emundu ate ono ayise era ate sibayina neefuula master ekitegeeza tulina byakwogera abakulembera okwekalakaasa mu masomero be basiru yateekawo strike dadi omanyi nabo dadi okimanyi abo abaana bekalakaasa biki akusibira awo naye omwana omugezi tawagira kwekalakaasa I never
abantu ku TV waliwo ebintu ebyetaaga okudismantlinga bivwewo ebyo ebisomero by'abakulu byetaaga okuvaawo agendayo leka ayiga okwogera oluzungu kuba asobola okugenda ebweru naye tuleme kukitwala kakati Walukaga yakyalako bukyazi ku university bamuwa kawero kamu certificate thank you to visitors kati akafudde yafuna ebbaluwa yasoma ki simanyi kye yasoma akitubuulire economic social science political science kyalinamu obukugu kye yafuna akituleetera akiteekebwa kimanyi ekakati olwaki oŋŋamba nti omanyi njagala kutegeeza balooya bano buulaba tolowooza nti buli badokita babeera perfect buuli abafunye diguli bwa dokita never eriyo n'omwana kitaawe n'amukaka bukasiga amufoosiza okusoma bwa dokita naye nga tabwagala kuba akoze bulungi sayansi afunye bulungi obubonero obutuufu bamuwadde okugenda okusoma medicine naye nga mubwongo tabwagala eriyo omwana yamala okusoma n'atuulira n'akwata diguli n'agiwa taata we nti yiyo gye wali oyagala ngikuleetedde nze ngenze kusoma yange n'agireeta nga yabusawo n'amugaa ngireese yiino daddi gye wali ontumye yiyo naye nze ngenze kusoma byange n'agenda mu hotel and management kuba ekyo yali ayagala kati omu ku basajja abalina abakeefu ab'amaanyi mu nsi yonna kuba gwe kyomuteeseemu takitegeera takyagala so ne balooya abamu babateeka mu kinu nga tebakyagala nsonga ki babuuza nnyo bakirayanti baabwe akati nze wasumbuuze omanyi njagala kuteeza mwana wange bw'oyimiriranga mu kaguli bw'oti tokkirizanga looya kubuuza bibuuzo bisatu yakunoonya bw'anaakuzingira my lord ask Mike kuba akubuuziza oyitabye nze nali mbaddeko mu kaguli nga tuwabidde bukiyambala ne bagikola naye olwokuba nti oli yali amanyi nti zempandikira bukedde nange yampaabiriramu bayilayini yaliko yani teyaliiko lyange yababula biggulire naga nti ali waswa yagiwandiise omulamuzi looya atandika okuleeta olugezigezi ambuuza you can tell us about your qualification namuddamu nti if any person complain about my qualification I'm going to answer I came here to about the story nantunira bwati beri ya complaining ebitabo atekeyo okuwaaba kwe nze kuwa story lwaki atonteeka mu birala oyagala kundaivatinga nambuuza nemuga nti byenkugambye byebyo kati nayagala atakireeta omulundi ogusembayo nemuga nti I told you if there's any person complain about my qualification I'm going to answer naye aloope njijja okunnyonnyola kati gwe lwaki ogatta omusango gw'okufiira n'okuziika janjawulo akati gwe bw'obanga okimanyi wasula njagala kubuulira nti mukwano gwange era afande wange General Lwasande bamugambye leeta ebitabo gundi ebbaluwa zo zonna za koosi zonna yazireese n'aziyiwaawo kati waswa njagala ekyawalukaga njagala tukikubyeko katini abantu bamaze okitegeera naye njagala kati tuwe ku mboozi amawulire ogayingira ddi era ogayingira otya kati njagala kati tuvuge emboozi y'amawulire okutandika essaawa zino ekyawalukaga kyo tukimaliriza tutegedde nti omuntu yaleeta azogera mu palamenti ng'asomye ng'alina obukugu bwonna bw'alina ate nga nsembyayo na kino gavumenti eteekeddwa okukola revancing bano abagenda okugenda mu palamenti eddako lwakubanga tugenda kusindika bakikigo tiimu bangi abadde bazina kalyoki naye wamwe kiri kitya embalala eyo western kiri kitya basinze ku bantu abagumu okusingako ku waffe wano gwomanyi bw'oliraana ekiswa naawe ofuuka kiswa n'embalala eyo eri abamu bendaba basindika n'ogandika kati bebatwala waani alina bendera yakutte flag ya NRM naye ng'olaba batutte mukebe gwa delete nga gujja kulekana bulekanye talina kyagenda kukola palamenti gy'olaba eyo tolaba nti Ssemujjuutu Nganda tabaduulira nti bw'obeera ng'oli mu kulonda memba wa palamenti ow'okwabya ennyimba okusima entaana ow'okulonda ebijanjalo mu nnyimbe n'okwata enku oyita omulonda nga mwana wange nze wasa sironda mwavu kunkulembera
ekyo nkikuna ne kukabera nkyogedde tolondanga mu mikwano gyo gyolina kati bw'obanga abasinga mu baavu ogenda kwavuwala mbesonyiwe balekaawo bw'onoolumba haamu n'agenda okulanga oli ku geeti kiki nze kubuuzaako nkulaba nkwegomba kakalo we mukwano gwange ajja kulowooza omwana ono kimuleese wano kuyiga bw'obeeranga mukyala ewammwe simanyi gy'ozaalibwa ng'abasingako 99% balugojami kisenguke kiveemu osooka omanyi kuli kabadde kati guno omulembe gwa kusoma osooka neweebuuza abadiguli bameka abali wano abantu abadiguli abali wano ku kyalo nti tekuuliwo n'abanywa mwenge kati abaana bo bagenda kukola ki tebagenda gusogola baba bajja batuma essubi kitegeeza mbanyi n'okuddukayo waswa nze njagala kutegeeza kati nga tutuuse ku mawulire ogayingiramu akati naye amawulire nageegomba ndi muto mu basajja besigenda kwerabira abaali basoma amawulire yali Damulira Christopher Dane Kyazze hamulala nvudde naye ate ow'oluzungu yasinga gwe nasinga okwagala ennyo omugenzi John Johnson Kibajjo abo sikiwa nti UBC erifuna omuntu asoma oluzungu nga John Johnson Kibajjo yali amanyi okukuba akabisi ng'avuga kipijoti kikiba kitanga fo osiri kibi nga gyatagala bwati ninga olutula mu ntebe bwati 10 AM Standard East African Time. My name is Johnson Kibajjo ng'atandika okusoma amawulire agasomera dakika 10 neyengo ne bwabaga ne gaba mabi ng'onyumirwa eri aliddamu okusoma ebirango nga gundi nga Salongo John sikakasa ene kusimba kuliko omusajja asoma bulungi ebirango oli yali asoma ebirango n'onyumirwa nga naye atali mukubika munnaye kitegeeza yalina ekitone yes so amawulire ogayingiramu kati bwenvaawo mawulire ago kuba taata yalina akaleedi baali bakayita kassanyu nga amawulire ga ssaawa 2 kati nze mentalite yansigalamu owulidde naye mwana wange bagamba nti ataakulaba yagamba nti ezaagula ono zaafwaki ffe twakulira mu hardcore era abandaba ku mukutu bwe baga nti nazaalibwa 62 bagana olusajja olwo nga lwagadde okudda obuto last born wange ali mu senior 2 last born akati ate nkyayagala okudda obuto nkyegomba kati nandibadde ngamba nti naye akali mu nasale abula kituufu era n'oyo namuzaala lwaki nga nne ekigendererwa because nyina Munyarwanda ki ekyakufunisa Omunyarwanda bagezi batutenye ebintu by'abasajja mwana wange bw'ofunanga Omunyarwanda n'ogana kkiriza n'azaala omwana Omunyarwanda nedda kati kkiriza nti bw'obanga mu kika kyo nga osooka n'otunula naye tulinamu abagezi bameka noonya omugezi omuleete mu kika so amawulire ogayingiramu kati nze nasooka kubeera musirikale nenga amajje nagayingira nengavaamu nagawumula 98 musanvu awo nenzira awo nenjiga okuba obukamera awo naye nga nze ndi musomi wa butabo bwa Luganda era the first story yange yafuluma mu Bukedde yali bbaluwa naye akatabo ke nasooka okukola nako Mukama tambala emirundi amuwa ekiwumula ekirungi nasooka kukola n'engabo naye nga bomanyi kaali katagala bwe katyo kasasula biringa bola bino bitivi by'abalokole ebisinga omungi nabyo tebirina mulamu era tubiwa storezo tobyeronerako storezo kakati tuva mu kalwa ka 2 gumu omusajja baali bamuyita Mawulire Ssekawungu Mukama amumpangalize kuba bangambye akyaliwo amwongere emyaka ndowooza nga 4 mu maaso n'5 kuba ngenda okusaba omulime okweyanjula mu Bukedde mwana wange nga nibwe nandibadde nga nsaba gwa kusaawa wuwaka baali tebagukuwa ongoba na miggo kati ono omulalu ate lwaki ng'omutwala enfaanana girali nfaananamu yali mbi nnyo ngambye enfaanana girali nfaananamu ate kuba ekifaananyi ng'omuntu aze kusaba kusaawa n'omugoba ababubi nnyo naye Ssekawungu yanwero kaminga nangamba wasoobeera wambalala genda otandika otuwa amawulire ag'embalala
but angles writing waliyo bimanyi because tena kugambye nti eriyo kuyiga n'okusoma natandi nzo omulimo gwange kubuuza ekinjigiriza okusoma kola ki kubuuza sijja kuswala bwemba njogedde ekigambo nkyogedde bubi kati njagala okintereeze mubano mugenda mutunuli omuntu ng'akubye oluzungu embogo ne museka abazungu ate bw'okuba embogo asanyuka agambo yagala kuyiga lulimi lwe kati kyenjagala nsonga ntegere story eno bulungi President Museveni wajja mbuyinza yakusanga oli musirikale olwedde njala yingira nali mu nsiko ne Museveni wali mu nsiko ne Museveni era nze ekyanyingiza mu nsiko busungu mwabataala ba gavumenti ebbiri tunaba tukyali kwene ya President Museveni mwe kati muli omanya ku nyanja kuliko ensozi kunyanja siraba konsozi kuliko ebisiriko okujjako amayengo kati mumuye Uganda gye mulimu kati kyogamba ffe tuli bulungi mwe mukuba kannamukwata bulati ng'omufu batize sure ng'owandiika ku sajenti ino ne mwogerako waneeni otya banona kiro kati kola research obuuze eyali chief editor wa munno ne musizi yafa musujja agwe kikole ku research eyali photo editor wa munno yakola accident gwe kubya ebifaananyi nakyo ne kintu mama nkugambye gwe keera njagala kutegeeza nga toyinza kusoma mawulire ga UBC ngeyamini weeri n'osookeye nga bino bulaba bukedde byesuuka n'eranda gaabana bantu bakwadde mu bwenzi n'eryokereeta Museveni mu buleti yakubiri edita tasula ate Amin ye yali pulezidenti ate nga ye mwogezi wa gavumenti tewaliwo kulisi bali omunsi we ye etteeka nga yalifulumya naga nti ate ye yagamba nga nti litandikiddewo okukola kolo wenyini wayogedde bina ebintu bisatu bikubulya mwana wange Amin yabiwera kiro amasomero amawulire bagasoma kiro ku ssaawa 2 damulira kuli sofa yagasoma n'ogasoma ekisooka omukulembeze w'eggwanga General Field Marshal olina okiteekako Idi Amin Dada VCDMCM yonna n'obiteekako aweze abakyala okwambala empale okwambala wiiki ne mini bitandikirawo etteeka lyatandikirawo terimbwa yakeera kwambala mini bakeera kwambala masiki makisezo ebyo busikati obuwanvu bayitanga makisi ne bagula obutengi awo ne bakuba Amin nvaako babuyitanga Amin nvaako oli etteeka likoze liyise litandikiddewo okukola kati tindako tewalinga ba analyst kujja kukulitazayizinga gavumenti who told you kyokusinzira gavumenti Nina kati choka nti kati fe mpayo njagala okyazeeko MP eyaliko MP ku mulembe gwa Amin mukyazeeko wana ajja kugamba oba yali gyali kati olinga njagala oleetera oyo omukadde akugambe nti yagendako mu kooti maaso ya Amin n'awuleza abasibe olinga tugamba nti kati embeera eriwo kati ya muswetu muri kumukeeka bwe kati saawa kiri buwange ovuga emmoroka ani akuyimiza naga nti seni wazijjeewo tewali akati oluyagala okuli mu budde buli baali basobola okunyimiriza myaka yange my god gwe ku myaka gyo nabagamba sente wazijjeewo ezaguze emmotoka oba omusajja mukulu nganze bambuuzanga sente gye nzijje zizimba ennyumba ninga balabye nina emmwanyi ne bakubuga sente ezo zonna wazijjeewo kitegeeza abagamba nti eggwanga lino gye lyava wazibu baba batuufu namanvu olabawo namanvu ndabawo nakawo olabawo ndabawo nga bwegala saa 11 tokulosinga kugenda eri kireka kugenda eri gundi mukono lwaki ngoli kubigere ngoli kubigere beponge siri abasiga banabakwata ojja kufuuka kapu kale abasiga nga bankwatira ki nva kukula let me tell you abasajja ba Amin abobotetu emundu yegwe gwali omusaala
Tebalina misaala. Balinga bafuna naye nga enjoyment. Emundu ena agikozesa okufuna akasente. Kako ku enjoyinga. Ku mulembe gwa Amini ebintu bisatu byali bikussa mwana wange ebintu ebi. Okuba ne ssente. Omukazi omulungi. N'okubanga guli awo ine ebintu byo. Kikussa. Omanya abantu abagaga bavanga mu nyumba zaabwe ne basula mu buyumba b'abapakasi. Ne bajja ekiro ne bagamba taliimu ali mu buyumba bw'Abakayande eri wansi yeebase. Naye nga bajja si babbi wabula abasirikale ba gavumenti. Yes. Nze nkugambye nkulayirira maama yafa gwe saalabako. Ndeetayo looyo omu akugambye nti yagendako mu kooti maaso ya Amini n'agenda okuwuliriza abasibe. Kyokka Museveni atuwadde eddembe ly'amaanyi wano. Musigadde kumukwata ku mimwa kumusiimuula, mukwata ne ku bibe bagabega ne mumusiimuula. N'oyimira noga nti ndi muyeekera. Paleedi eyo yakolebwa e Kavule. Nkulayirira okulaba taata gwe naziikako ne mwannyinaze babiri. Awo tewali yandivuddewo. Singa tekuli alya mmere. Kuba bakuba paleedi. Eyo paleedi eyali awo. Eyali awo e Kavule awo. Okujjako eyandisimatuse n'agumaze embiro. Naye abasigadde. Singa tekuli alya mmere. Naye kati be bakwata bali mu kkooti babawozesa. Amini kooti komera lye nga terisiba bantu basatu. Abasirikale baali babbi naye nga bakukwatira mu bubbi obw'emmundu butemu. Temugenda mu kkooti. Ne bakuyisaayo buyisanga just kutuuza mukolo gweyo nga basima. Njagala kujja ku gavumenti. Oyo ye tolinda tebakutwala mu civil court. Kooti maaso buteriivu. Nate nga batenda Amini nti yakola ebirungi bingi. Biriwa bakuweeyo enguudo 3. Nkulayira bakuweeyo enguudo. Ne batuwa ebizimbe bye yazimba. Biriwa. Omanyi Omuganda agamba nti omwana bwakkuta agamba nti bwokya ekyaji. Ekyaji ekivaamu emmere. Akuse akwata essowaani n'agifuula enkofiira. Njagala kugamba Amini sigamba nti yakola bibi byonna. Gavumenti ye yalinzi. Alina obulungi bwe naye gavumenti ye baamwagala emyaka egyo 2 egyasooka 7 n'akyusa kkala. Kati ate wano President Museveni nga mwita Nakyemale bagamba nti ono dictator talabikanga nako. Museveni Mukama abayambe. Tegeza bakyogera tebamanyi kye bakola. Nedda tebanalaba ku kibayita dictatorship. Tebakimanyi. Genda ko wano e Rwanda. Okulebula live wano otandika okukyaza opposition. Sibalaba anongo bakyaza abantu nga bambadde obukofiira. Kati genda e Rwanda obukyazi. Bano nakiro. Ne eri abantu kwegamba Omuganda agamba nti atanayita atenda ki? Nyina okufumba. Lwaki diaspora etandise okuva munupu? Ambo struggle tebalaba gyeraga. Anti kakati kyekyo. Kuba omwana wa diaspora Christmas agenda kujja wano yenjoyinge anywa omwenge gwe ajagalimbe addeyo. Naye wano wo baaba. Buli kimu okikola. Njagala kutegeeza nze Museveni bw'ajja wampita erinnya. Akumanyi nti gwe ali wasu. Ajja nampita erinnya nkulayirira haki billahi. Ati walwana naye. Akusinga n'okuntegeera nga tuli ebundi bujjo mu ntalo za ADF. Amawulire nasinga nnyo gakolera mu budde bwa ADF egundi. Ebundi bujjo. From 2001 paka bwe nagenda tamiddwa. Ne first flood eyatwala omugwa gwe bayita Nyamwamba. I'm the one. Gwe story gwe wazikola. Nze nazikola. First kuba bangamba nti omuggo gwagululako mu 1963 kati gwaddamu kuwagulula gwe gwasookera ddala. First attack eyebwera I was there. Kitegeza mawulire okoledde ddala stories ziyambye eggwanga. President tambula naye ne tugenda mu bundi bujjo tugenda wani tulinnya ensozi amanyi
but me onyima sente zo onyima ebyobugagga byo nompa emirembe gyange jejo President Museveni gyatuwadde wano kuba nja kukola byenjagala kati olwaliro oli wano Kampala nzero ga bayisawa mukaga nja kusimbula ngende embalala ninye basi ngati wali nakutya ninye basi sawa mu 7 ezekiro n'otuuka wano bulungi nnyo ndimba ndi Kampala nyenze wali mu New Vision ne twali papula byange ne babikolako ate bwenjagala ngati kati kanzire yembalala nobody is going to ask me identity card yange ntambula nayo kubanga bwe nagenda mu office bajja kujinsaba naye mukubo teyagenda kungandira identity card ebyo tebyaliwo ku Obote ne kwamini nga tikiti y'omusolo bw'ogyerabira mu nnyumba ne bwoba omaze okusasula sente za baasi bagamba naye mundeke ngende none tikiti y'omusolo nga baasi etokota nolaba ne munsasire tikiti njerabidde mwe mugende ate embeera nga yali nzibu nnyo obudde obwo kitegeeza President Museveni ono eggwanga alinako waalijje alinako ne waalituusiza tuna okusiima gwe njagala kutegeeza olunaku lwolikeera ku makya kati njagala kuwa ku kigambo ky'abakyala n'abasajja omukyala agenda n'abeerewo abeebwiru ne batandika omusiiya n'awulira nga waakabi nnyo naye olunaku lwafuluma ennyumba bw'ati n'omugamba genda ewabali genda muneyi bw'alimalangayo ennaku esatu katakukubidde essimu oligamba nti waswa oli mulalu kati yeffe kati wano tuli ku nnyanja tekuli bisiriko teriiko roundabout gw'ogyekolera tekuli buserengeto gw'obwekolera naye olunaku lwe tuliva ku nnyanja laga gatandika okutambulira ku nsi lwolitegeera noga Uganda bweti bwefaanana gwemanyi ensi esinga obugagga wano mu Eastern Central Africa ogimanyi ye Congo ene wali entalo watavanta naye balinayo obanga okuva ku boda okuva Beni okugenda Kinshasa okozesa nnyonyi kitegeeza nsi nnene tewali nguudo teri nguudo teri malwaliro teri masomero anti babera mu ndalo tebalina kakati kyoyagala kijje mu Uganda ate ani akyagadde kakati sikyagala Summit View nga ne bakwaye poloti ey'obwerere tebali mu kusima nsozi kuzizimba mu nyumba ennyumba ya bitatulo omanyi gyebeera eri mu nsozi yasima lusozi n'azimbamu ennyumba aliba mansoni ye eri eyo gwe n'obeera awo nogandi kati simanyi gweosinga obugagga mu Uganda gwe omanyi asinga obugagga mu Uganda ani asinga nze oyo owa Pepe Squad nze azitowa $1 trillion naye nga gavumenti temulina kubwamini tosobola kubeerawo Amin yalina dokita we ng'alina omukyala ng'omukyala mulungi Amin yatta dokita oyo n'atwala omukyala n'amukuba embaga emirundi ebiri ey'okubiri agimukuba ku OAU lwe yakola wano OAU alage ba president nga bwalina omukyala akoze n'embaga kuliko ne ba president yali musajja mwejaase mu bufunze gweoli munamawulire naye owagira President Museveni nze kyenjagala mirembe nga munamawulire osigala oli nyuto naye n'obeera nga oyagala eggwanga libeeremu emirembe exactly kubanga nze ewaswa ndi musiraamu nina abanaddiini bye bajja nabyo simanyi omukatuliki tafumbira mu protestant simanyi ono tafumbira omusiraamu ewange mu maka tekiriyo omwana abaana bawedde embe asogera n'omukatuliki kati bwagera naye omukatuliki asinza bagamba nti ffe tuba bakafiiri ani akusesa eddiini y'obusiraamu emaze emyaka emeka kimanyi eri mu 1400 ate y'abakatuliki y'abakristaayo eri mu 2025 kitegeeza ey'abakristaayo yasooka kakati gwogambe nti oli w'amaanyi kitegeeza gwe abaana be wabawedde ebi buli mufumbiwulira emirembe kyayagala kubanga jjajja ng'azaala kitange mukristaayo yali mukristaayo kati taata wange teyava mu mukristaayo kati twogere ku mawulire nga omulimu guno ogusanze otya nga ali waswa amawulire gafudde
era muri mu kifu kye mutambuliramu tutya tekete wakyali mawulire ffe twagendanga mu mawulire nze okutandika nga bw'ofuna bukedde nga kuliko bayilayini ali waswa ng'akatabo tekakuva mu nkwawa kyonoonye ekintu kimu bayilayini naye kakati saawa gino wali wagendako wano nga bawandiika abantu ekyaddondo bwe baali bawandiika bano abaini alimu abaali bazaayo empapula wane ewakiso wano ekyaddondo saagendawoko naliwoko mu kisanja ekiwedde singa wagendayo wandira byamawulire amafu baana bagala sente zokka olumala ate onalebo tulesooti bwe kibeera ate emikulu nagyo gyenyini tegyagala kusasula anti obuzibu obuliwo ekintu bwe kiyitirira kiggwamu value wali obeeko embaga ya Nalulungi wa Uganda bonna banalungi sibutalako mbaga zaabwe lwaki nanti balungi nnyo anti ukasaba kuwananyoma buli omu bakuwaananga olwofa bwegamba nyina essimu ndisivinga essimu 5 lunaku akati amawulire kasita gavumenti yakkiriza buli muntu n'akola akarediyo ow'ebizindaalo owaki ati gavumenti yammwe n'ey'emirembe buli omu emuwa eddembe lye buli omu neyeeyiza wasobola omanyi nti mass communication yali y'amaanyi nnyo omwana avudde Makerere naye kakati tebamala gagikuwa bagikuwa naye gamba ofuluma kyaliko akatale ate kuli naye oli omwana yafulumanga e Makerere wa mass communication nga bamulwanira bulwanizi kati naye kati olwaleero otambuza empapula n'okoowa n'ozireeta n'otuuka n'ozindeeta bw'abeera muwala ekyenkomero gati enkya tujja kusinkana ku breakfast era omuwala ajja yeetegeza amanyi kyogenda omugamba era ajja kikola kubanga ayagala mulimu era bangi babeebaseeko nnyo bayitirivu because amawulire gafudde kati nga teganaba kufa njagala ombuulire ggwe nga Ali Waswa omulimu guno before nga teganaba kufa ozza ogugakola ogusanze otyo era kyogufunyeemu gwe omuntu first nfunye erinnya n'obuuza nti njagala Ali Waswa wa Bukedde abaana bange balirifunirako ssente nera nawe olifunirako kati kati abajja okuvumbula Afirika tebaafuna nnyo bani abafunamu kati bannaabwe abazungu era bafuna kakati bw'obanga otandika ekintu kifunamu tojja kikola anti ekyo kyetulwana olinaaleero enkyanga ayagala afuna akasente bulwadde that's the disease so olina okukola long investment ojja kifunamu mu maaso you must focus Museveni bino byolaba kati ni bwagaba sente agaba meka yasooka kukikolerera emyaka emirundi 40 ngali president kubwa president tali mu myaka ana akikoleredde emyaka 3 ezo sente abukyanga abeerawo bisanja ekyasinza ogaba mu sente naye buli kisanja kinaagabye nnyo maama ndowooza nawe wafunayoku abafuna abambalala bangamba bamawulire mwafuna sente ani agamba President Museveni yabawa sente era ziyabawa neziyatuwa kati ku ssaawa zino ali mu kalulu agasigaba sente emitwalo gy'ekkumi era abaana bagambye n'ab'e Masaka nabagambye nemugenda mu press conference naye tolya bbanja bali amabanja anti ojja kuddayo bakuleege olya bbanja olowooza omusajja ebbasa nnene agenda maliza abawadde emitwalo agamba bwe n'abawa sente bajja kunsazaamu ani amusaza akugambye ekyo omanyi nti Museveni kati akusibira mu mateeka era baga nti gavumenti embi ekola amateeka amabi nefuga abantu mateeka kyamalungi gwomanyi olina mikwano gyali Amerika bayitirivu mubuuze mu nsi yonna nsi kyesinga okusiba abantu Amerika ebasiba nnyo bakusibiranga mu kkomera edda ne batakusibira mu makomera ga Amerika kubanga n'okuvaayo obuvi gwe Amerika omuntu bamusiba ne bamuteekako buno obuguwa obuliko singa ne bamusiba enjegere mu kiwato ne bamusiba n'amagulu ne gwe bagenda okuwanika kalabba agenda bamusibibwe batyo omuntu ogenda kumuwanika ogenda kumutta naye omusibye enjegere mu kiwato wano omusibye emikono kati ali tuddeyo wano ku mawulire olina sitole ezimu ze wali okozeko mu mawulire nezikuleetera ebizibu katyanga otandika nzeewala nnyo tofunangako sitole yonna ekuleetera bizibu nze mu kooti nagambye bantwalayo nga sitole Ababukedde bagijje mu lupapula lulala
ne bagiwandiika. You must be careful okuleeta nti tobeera kati mwana wange olina wano media yo tokkirizanga muntu kuleetera story gy'ogenda kusasulirako bukadde 10 ng'omuwadde emitwalo 3 oba okola mbasikola omanye ekyasuula Red Pepper zezo story ezo omugenzi Kaggwa yali asabye 1.5 billion 1.5 billion okumuliyirira okutuula ku mezi okukakana bamuwa 750 kukakana Red Pepper story kitegeeza tebaginako proof anti baba Red Pepper bagiyita tabloid kakati gwe bw'obanga oyagala okubeera olaba njagala kutegeeza mwana wange ffenna twagala ssente there is no any person don't want money naye kitutta Uganda we expenditure is 99% expenditure in our life expenditure is higher than income tusaasanya nnyo okusinga ennyingiza gye tuyingiza omwana omuwadde wano omulimu kyekimusuza mu muzigo gw'emitwalo 3 oba 2 omuwa ssente mmeka kitegeeza nyina osooka ne ndaba ssente zenfuna ne ndaba ne wa wensobola okusula bbeeyi yange n'ebyokulya bye nnaalya n'entambula gye nsobola ekyemisana lwaki ngenda mu luwombo olw'emitwalo 3 kiba tekikola kubanga mbadde wali nenkola interview ya MP nampa emitwalo 10 oba nampa 5 kati nga bw'ŋŋambye nti oli asobola n'okulya amabanja olw'okuba alina presi polisi agirabye kwali kwenditye sooka ompeeyo 5 lijja bubi ogenda okuwulira bakuwa ebbaasa ogenda okusobola mbuuti nga mutwalo ogenda obubala nga buli 10 noga nti basiraba n'obuuza omulala nti ziri mmeka gwe ze bakuwadde era zeezo nga tona kyakkola kati gwe tokola nko story neekuleetera miwunyo gyonna story yali egenda okundeetera ekizibu na misleading amannya kyokka ag'omuntu n'anyiiga kwegamba ye yawandikira kampuni n'agamba yes oli gwe yafunye ekizibu ekyo musirikale naye si yenzi oli omusirikale yagwa mu bazigu ng'agenda ewuwewaka naye nagamba ate Major Bright wa Mirama naye nga si yeeye naye nga bonna ba mu kitundu eki isingiro gye nalabamuuka eyandeetero naye gye nagamba eyanyimiriza mu kooti oli ne mumeggerayo ne mulekayo nga babukedde bafuna sitole okuva ewalala ate ne bagiwandiika yali nnungi zaali za budde bwa Wembule Katoli yateebeza bateza n'agamba ono ali yagikoze kubanga etteeka ligamba bw'owaabira kampuni n'awandiisa omuwakola naye tekwali bayilayini kati gwe nga munnamawulire omukugu era agabaddemu olina ogezezaako tendeka ku baana embalala eyo abagamba nti ali eyandeeta mawulire ali olina b'otendesewoko bozimbye omanye ekimpadde omubiri n'okulaba nti ndabika bulungi Katonda yannyima ettima yannyima ettima nina abaana 5 be nali nnyingiza mu New Vision naali ku mukutu nyinza 5 ababiri nkola nabo abasatu nkola nabo ku office mwenayo office eyo abasatu nkola nabo ku office nze nagamba kisisobola nti wooli akisobola kituufu waliwo alternative ya kusoma mawulire ga luzungu kuki ku TV West ku Radio West nga baagala asoma oluzungu amawulire n'okusoma ebirango mba ndi awo mukwano gwange nankubira essimu naye omwana wange yamaze okusoma naye ali awalidde adansi nti ani timunsindikire era bwe yajja nakwata mukwata bukolokolo nentwala ewa gundi ewa bureau chief ne mugamba oyo mwana yambuuza kimu nti amanyi oluzungu nti alutegeera amanyi okulusoma nti alutegeera kati yakola nantale gwe nkya jangu otandika okukola n'atandika omulala yajja kukola ntaani omanyize ndi mukwano gw'abaana baatuka n'okulowooza nti omuwala mukwana nga tebakola ekizibu ekyo nedda yendowooza y'abasajja balowooza buli obeera ne mukwano gw'omuwala aba oba omukwana mugamba besi kiki nagamba mmaliriza ntaani naye siina wendaga nemuga jangu ono agambye ayagala kusigala wano osomanye okusoma olunyankole nti ndutegeera omanyi nsoma amawulire g'olunyankole nti sigalawo n'asigala omulala yali mu Red Pepper ng'awandikira Kamunyi
nga njagala nanyamba ku wabukedde namwetika bukolokolo ne muteeka ku ne muleta ku office era ne ka kamera ke yasoko kolela nze nakamugula nakagula ali 7,000 bali babuyita bugundi Olympus. So kati naye gyali akola Katonda bwabanga kyenjogera kya bulimba njagala eggulu linkube shema eri abaana aba TV West etandika mugamba onasobola okukola story nti z'amawulire jangu genda ogule kamera ne mutwala wano mutabu nagula ne mulete Kampala nagula kamera kati ye reporter we shema n'omulala kati nje ekintu Katonda kiyanyima ndifa ndi mwavu naye batugamba nti omanyi nze mbadde ko mu field emyaka nga 5 field yewabwero ya parliament naye abamawulire abasinga naddala bano ba senior bazibu nnyo eri junior yingira beba abakulira mu sente z'abakitaabwe nze wasa omulimu gw'essaakolako gwali gwakubba okukoza emirimu egisinga obungi omulimu gw'essaakolako gwekina gwakubba kuba nze waswa ne bubanga ne miliyoni awo n'oginsaba njikuwa naye n'otansuza mu kkomera lunaku bakusiba koko amawulire gansibyako ate ongambe tubafuna bizibu nakavalinga Museveni nga siina identity card sigamba nti bansiba lwaki nga toli ku list bankwata balaba nkuba bifaananyi balaba omusajja ali awo kamera yo baali tebayitadde eri bagiteekeko kasiiru Museveni obudde obwo Museveni yali tayambala masuuti ng'ayambala bwe kawunda shuuti kamera teyaliko siiru ya security obudde obwe kasiiru nga kano kenda bye nalaba omusajja yankwata bulungi nnyo handing over ku poliisi naye obudde obwo eyaliko DPC wa poliisi yali musajja Musoga ng'ate nawe olusoga olutegeera oli Musoga kati ate omalira otya embalala anti gwe bagambye nti Uganda olina kukolera wamu era bw'olowooza nti nja kubeera mu Buganda paka emirembe n'ennaku ojja kufa bwavu tojja kumanyika nyina okwetolola sala bagamba nti kati kihiijo osobola okusimba amakanda you go there tomanyi omukisa gusobola okubeera yes nabbi yagamba nti ekifo bwe kibeeranga nga kikulemberedde kisenguke kali gwakaja ebitabo abawandiika baali bagezi ebyebitabo abasajja abaabiwandiika abaana ba kamera si byava mu ggulu ne bigwa bantu be baabiwandiika abagezi be bayita ba clevers era gali kitabo kya Katonda tawandiika nga kitabo byawandiikibwa bantu yobwani abawarabu bawandiika Qur'ani yawandiikibwa mu luki mu Luwarabu nebagamba twagiwandiika mu Luwarabu musooke mugitegeere baali bagamba bali abawarabu simwe ba ali kati ate muba mulina soma ki mwe ba ali ab'Uganda ekibagireete mu lulimi lwentegeera naye wandiba owakanya eddiini gwe nedda Katonda kugamba okukola omulango yali musiru lwaki omukalamu gyabeerayo bw'abakyayina abakola obubiriiti n'ebyennukuta Katonda aba tabategeera kati amawulire njagala kutegeeza nti amawulire bwe tunaabanga tuli mu ndowooza kati ate abasinze okutta amawulire be balina smartphone mwe ekisooka mulina okukkiriza nti ensi yakula era ekula era nkitegedde olina okuva gy'oli nojja ensi weeri bw'ogaana tukulekayo kaakati nze nabagamba bw'okula nga teweekaddiya kyobola nawe nkulaba neseereza kati nze bagambye nti liye yansomesa kompyuta oli mutaani wange ayinza okukabyaga nti omusajja ono alimba nzeteryakeera ku makyala ngamba nti simanyi ngenza okusosola sente kusoma kompyuta bagireeta ku New Vision ne babisuulaawo ebyo bikundi ebyo bikompyuta ebyasooka nga biri awo nasoma ekintu eki opening window ebisigadde netinkulire kati bukeddeyo gisanze otya ng'omukutu gw'okolera bukedde ng'omukutu gwenkolera buwangaaziza legase yaagwo ekyokuba nti ekyabuliddwa mawulire g'Oluganda kwayi nti abamu abaali bagenda mu mawulire g'Oluganda abamu baalina kye bayita tebaasooka kukola research eri what market
je baganda okusavinga akati bo abamu buli muntu yajja ne side yeyiye naye bukedde yasigala ng'ekola gye bayita omuntu wa bulijjo ng'ekolera nnyo sitole z'omuntu wa bulijjo owa wansi era aba wakati oleeteko n'abalimi lwaki amatooke ge tulya gava embalala eisingiro munda eri ne tutafuna amatooke gava Kyaggwe nga bye mubuuza ebyo kati mbuuza ki mbuuza abana abantu ba wansi genda gwe buuza ab'ebukunja lwaki amatooke gava embalala isingiro lwaki tegava bukunja eryo ettaka gyeriri ennima yeeri basobola ogirima ebukunja ensuku ne ziddawo kitegeera kino kyenjogera kikoleko research abalaalo sibalonda nte balonda omanyi nti ekyuma ky'amata kyasooka Busoga ate nga abalaalo balondera nnyo embalala eyo ati kugamba development abantu abasooka okulengera ekyuma ekisiba amata n'okukola amata kyasooka Kamuli sobanga naawe oliwo Kamuli nze ndi Musoga nva Iganga ova Iganga ekireetedde abanyankole okudevelopinga baagala ensi yaabwe ate baagalana bonga bo beeyagaliza tebawalagana kintu kisusse nga kindaba wano mu Central wano wo wazibu oli akola restaurant muganda munene agana omugulako emmere naye nyina eyo restaurant zendabanga ya Mukiga naye nga abavuga boda Abakiga bonna saawe zituuka bapaakinga webalya njagala onziremu ebibuuzo bino ani eyatudde walukaga mu kooti mukyoli Muganda eyatutte mulya nnyama mu kooti Musoga simanyi Musoga oba Muganda ayaka Muganda abavuma gundi Lukwago baki bonna bevuma Baganda ani yali alwanyisa hamu abaali bamulwanyisa baali boogera olimi ki njagala ogiramuzi abaali balwanyisa hamu wali wazimba ku mwala baali baki Luganda lwe bali boogera ate nga bonna bezira omuziro bankima ate nga bonna basiraamu oli naakuba muganda munne wakika ki wankima bonna basigani wa Mugema oli ye Kiggundu ono ye Lukwago bonna bazzukulu ba Mugema omubala ga Songolo oluti tugenda okyo ebinyamanyama bamange banakabugo kati gwe bwotuuka ku stage eyo nga mwekka mwe muli mu kwekuba wansi where you are going kitegeeza abeeri tebalinga beeno abeeri beeyagaliza nnyo kizibu okuba nnyo munne namuteeka ku ttaka waliwoddeko nti basenze ebijja embalala ku ttaka ate eno fe abatusenda baveeyo abakola ddiiru si beeri ababakolera ddiiru era be bano tolowooza nti bebeekolera ddiiru bwe genda kampuni ezirimu nezitunda amataka zonna badirekita baago baki Banyankole njibulira amazima bwegenda onoonyereze bakamoga simanyi ba master property simanyi baani simanyi bano baani bonna badirekita baago Baganda Muganda yafera Muganda munne butereevu kibi nnyo gwokimanyi nti entale eziri mu Baganda ziziri mu Basiraamu Musiraamu alwanyisa Musiraamu munne nnyo owekibuli alwanyisa nkugambye n'amuyita n'omukafiri waliwo wano eyeyita Super Supreme Mufti omubuuza wa bujja bwo bwa Super Supreme Mufti Super Supreme Mufti ye yava ku bwa Supreme Mufti kati yeyita Super Supreme Mufti naye ate nga waliwo ne Supreme Mufti waliwo ne Mufti w'eggwanga kuba kweyagaliza nnyo ate okwo osoma ddiini ndi Mukatuliki kati njagala ombuulire kirumira muki kirumira simanyi ddiini Mukatuliki Abakatuliki abagaga mu Kampala mu tebali mbanji mwebale njagala nkuwe kati miliyoni ogenda ondaga ekizibe ky'Omukatuliki akeedi okuli ekereziya teziriiko nibwe nkuwa akawumbi gintwaleko kizimbe kya gundi kiriko ekereziya
ngane faza jana soma emisa kiriko naye abasiraamu mbalabe bizibu bya bingi biriko kyebadde nkugamba kati ffe tewali akulagira kuzimba muzigiti teri akukkiriza gwokera bukezi wano kati saawa zino noga katuteekeko kati omuzigiti wano abantu bagibasalirengawo nenga oli bayita ku nsiniya z'embizi kati wumulire wano omulyango tuyite wano tuleme kuyita ali ku mulyango gw'embizi kitegeeza okulakulana tukyetaaga okweyagaliza nnyo kati bwe tuba tetweyagadde ffe bennyini ne twagala baganda bannaffe ne tubakuba ne tubalangira ne tubavuma ne tubakola ate omuganda wa wano yeerabira nze waswa nabadde njogera ne kwezi oyo naŋŋamba alina omuntu eyamugulira ku cupa y'amazzi ng'ali ku ssomero n'amuwa n'2,000 naye bwe yamala n'atereera n'afuna ssente omwana we yamufunira omulimu ekyo kyokka kyatera okumufunira omulimu kati ngenda kusula mu Kampala sina ssente kati gwe n'okwano kati wasula emitwalo 2 gigiro genda oyongereko ne bwe ndiba ndi emagombe ndi kusabira emisa nze seerabira muntu naye omuganda wa wano yeerabira ne bw'oleeta muwanga kivumbi n'atuula awo so naali ebusiro ali ebutambala mugamba nti okumanya nga musajja gwe tuweerabira eyakwambaza ku suuti ey'emitwalo yali mpuuga naye wamukuba walina omusipi nga mugatte nga mutunge najja naga gujjeemu olunga agenda okwesimbawo gujjeemu yambala omusipi guugwo ngukuwadde n'amuwa engatto n'amuwa peya y'engatto n'amuwa suuti naye yagenda Masaka n'atandika omuvu kwerabira kale wonna ogenda tusibula abantu b'embalala ne bannayuganda badde bakulaba mu butikitiki tumalirize bannange bavubuka abato njagala mubeere ebintu bisatu njagala basibirira ng'entanda muleme kulowooza nti ojja kukola ssente wenkanenkane ne kirumira kubanga ofunye omulimu ekyokubiri tukendeze gye bayita high expenditure tugenda mu Christmas siraba nsonga ng'okola omusaala ofuna emitwalo 5 ogenda ogula essuuti ya mitwalo 2 sooka omanye omuyindi agenda okugaba omwenge mu bbaala ng'avuga benzi olwo aba agaggawadde ate omuyindi okugoba ku kintu ennusu 5 n'atunda loole y'amabaati ewiiki asinga bw'anaagigobako ennusu 1000 n'atunda loole y'amabaati emyezi 2 ekirala kye mbasibirira tugenda mu bululu nze mukama wange gwe bayita Hannington mu Luuta yaŋŋamba nti mu byonna amawulire gakole naye sooka olowooza obulamu bwo kituufu tugenda mu bululu ndowooza ku bulamu bwo ng'okava linga tugenda mu mawulire tugenda mu bululu tugenda mu election bingi ebyogerwa you must be careful kubanga gwe oba okolera TV ki lwonoofa bajjateekawo omulala olunaku lwofa olwennyini bateekawo omulala era bwe gaba amabuga amangi nnyo bajja kusindika miliyoni 1 oba ne bajja ne bakola kasitoola awo abadde mukozi waffe afudde biki wonna abadde sizira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne mwami Ali Waswa munnamawulire okuva embalala eyo ng'akolera omukutu ogwabukedde ndowooza buke ebanga Vision Group si bwe kiri Vision Group tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olwala akuume atakuumira mpeera awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Happy Christmas.